anyige mitima zuno nango nyige anyige mitima oliwa nango nyige anyige mitima zuno nango nyige kare nyove sinzenyo kama nyiga abandi nyisabaywa sasewo. Haleluya. Kulamusizaako nnyo nate mukwano gwange awuliriza era agoberera Just Gospel Media Uganda. Akumya atya Mukama, nzikiriza nti buli kimu kitambula bulungi nnyo side eyo. Ebitambula obubi still twebaza Katonda. Twebaza Katonda. Ebitambudde obulungi, ebitambudde obubi, twebaza Mukama. Yobu ye yakikubawo n'agamba nti tumwebazengako birungi byerere byoka. So olw'obukulu bw'ensonga eyo nzikiriza nkutegeeze nti ebitambudde obubi nakuwalidde wamu naawe, ebitambudde obulungi nsanyukidde wamu naawe, naye ekyo tekijja Mukama ku Namulondo, tekimujja ku ntebe kujja wansi kubanga gwokaaba. Obwo busonga butono nnyo malayika abukolako waali. Ye kimusitula alina ebimujjayo najja bibingwa wa mabingwa naka. Njagala kujjukiza mukwano gwange ali ewala nkutumiddeko mu mawanga ag'enjawulo nkwaniriza ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel yaffe we tusinziira okuweereza ku mpewo ez'ensi eno. Mukama yebazibwe. Tukiriza Katonda okola ebyamagero, tukiriza Katonda naffe okutugaziya ne tubeera ne media ey'amaanyi. Ekito kikiriza saba wamu naffe kitubeeko nga toyina twagalize, kale twagalize. Amina. Yala bagamba Mukama mulungi nnyo, mwesigwa. Abali Saudi Arabia, abali mu Jordan, Mukama mulungi nnyo. Abali e Bungereza, tuna mikwano gyaffe awo. Abali e Bungereza bannange mwebale kutwagala. Abali mu Saudi Arabia mbajukiza mwe mulina emunyenye baliko. Mukama mulungi nnyo. N'abe Dubai, n'abe Kenya, mwenna Mukama mwesigwa. Ebyobulamu bwammwe bisobola bamenya mannya nemba malayo, naye mwenna Mukama abampeere omukisa. E Bungereza awo tulinawo mukwano gwaffe ayitibwa Favor. Mukama akikubalire. Waliwo mukwano gwaffe ali awo South Africa, bamuyita linnya linziruseeko John, yita John erinnya lye. Muyita Yokano Mubatiza. Yokano Mubatiza nkulamusizaako nnyo ali awo mu kibuga Joburg. Tumiddeko nnyo mukwano gwange abali mu bitundu ebyenjawulo bannange. Kama abaagala tulina mikono gyaffe abali mu America tusobola kubamalayo. Twebaza Katonda kubanga mukulu. Mikwano gyaffe baganda baffe betuweereza nammwe ku Just Gospel Fellowship Center mwate muli banjawulo nnyo. Njagala obbalamusaako n'okulamusa okw'enjawulo ba administrators baffe bannange. Mukama abawo omukisa, mwebalire ddala kukola mulimu ogwo. Silvia Najemba webale okola omulimu. Gladys webale omulimu gwokola. Sharon Mukama akikubalire, webale nnyo. Mukama akibabalire mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala kujjukiza gwe agamba nti nandyagadde okubeera nti mbeera kitundu kummwe, tugabanako ffenna omukisa weeguli, otuwa kyoyize n'obuuza kyewandyagadde okumanya. Mukama n'akola ne tusabako ffenna wamu naawe. Mukama n'akola obulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twasemba nga twotunuulira ku kiyitibwa ekiwundu amaggwa Kristo
ge yasisinkana ng'ali mu buweereza Kristo, amaggwa ge yasisinkana agamu ku go, amaggwa ge yasisinkana, ebiwundu ebyatuusa okumukaabya amaziga n'akaaba amaziga. Ekiwundu, eriggwa lireeta ekiwundu. Tutunuulira ebiwundu eby'omutima, ebiwundu eby'omutima. Ekiwundu ekyo kivaawa? Kiva ku maggwa n'amatovu Katonda ge yasuula ku nsi. Nkujjukize Lubereberye 3:18, Katonda asuula amaggwa n'amatovu ku nsi olw'omuntu kye yakola. Mukama yeebazibwe. Ajjukira gwe gye twava. Lubereberye 3:18. Mukama yeebazibwe. Amaggwa n'amatovu geneekuzaaliranga, naawe onaalyanga omuddo ogw'omu nnimiro. Kiki kyagezaako okulaga? W'osoma Olunyiriri 17 ayogera ku nsi ng'omuntu asuuliddwa ku nsi, kwegamba omuntu ng'agudde, kubanga omuntu yawulira eddoboozi lya mukazi we. Adamu yawulira eddoboozi lya mukazi we, mukazi we yawulira eddoboozi ly'omusota. Katonda n'asunguwala, Katonda n'akolimira omuntu, n'akolimira ensi. Mukama yeebazibwe. N'agamba nti omuntu ojja kutegananga okufuna ekyokulya. Era agamba omuntu ono Adamu mu Lubereberye 3:18 nti amaggwa n'amatovu geneekuzaaliranga ensi. Amugamba nti amaggwa n'amatovu geneekuzaaliranga. Kitegeeza nti ojja kufuna obubalagaze bw'ensi, ojja kufuna obusungu bw'ensi. Ensi enaakuzaalira obubalagaze. Mukama yeebazibwe. Ensi enaabeera n'olutalo, naawe ojja kubeera ku nsi. Kati byonna babigamba Adamu, naye bitukwatako kubanga byatutuukako. Mukama yeebazibwe. Amulaga nti amaggwa gano gagenda kuteebwawo kubanga gwe. Kakati Katonda ne tubalaga nti ateekawo amaggwa ago, yalekawo amaggwa ago olw'ensonga era nga yeetaaga omuntu afumitibwe eriggwa ku mutima, akyuke ngadde eri Mukama amuyambe, kubanga Bayibuli esomesa nti omutima gulwadde endwadde etawonyezeka, era ng'ekibuuzo kibuuza ani ayinza okuguwonya bw'ataba Mukama. Bayibuli kyeva esomesa mu Isaaya essula ya 61 n'olunya olusooka nti omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze, kubanga Mukama anfuseeko amafuta okuwulira abawombeefu ebigambo ebirungi, era ntumye okusiba abalina emitima egimenyese. Gamba munno nti ekyo kiwundu kya mutima. Yogera ekiwundu ky'omutima. Obumu ku buweereza Katonda bwawa muffe, ekimu ku byo kye tukola kwe kuziba ebiwundu ebimenyese, kwe kubiyunga wangi tuddemu ffenna, kwe kubiyunga tutya nga tuyita mu kigambo kye. Ye yekka asobola okunyiga, okutunga omutima ogwo ogukutuse, okugusibako plasita, ogukubako ekipaapi, okugutungirira nga guyiika. Tuyita mu kigambo kye. My God, tuyita mu kigambo kye. Kyava gamba nti
tufukiddwako amafuta, omwoyo gwe guli ku ffe okukola kutya? Okubuulira ebigambo ebirungi, n'ekirala ki? Okusiba abalina emitima egimenyese. Kakati Katonda yakwata amaggwa n'agateeka ku nsi n'amatovu, si ge gano ag'omu nnimiro agakufumita ebigere. Nedda, y'embeera y'ensi mwe tuyita. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Y'embeera y'ensi mwe tuyita. Kristo ayogera mu lunyiriri lwa Yokaana 16 31, 32, 33. Olunyiriri lutiisa, lwewuunyisa. Kristo ayogera nti mmwe mbagambye emirembe mbalekera, emirembe mbalekera. Agamba nti nedda, agamba nti mbabuulira ebintu bino mubeere n'emirembe mu nze. Tulusoma endowooza, kubanga wansi atuuka n'agamba nti ensi eno erimu ennaku nnyingi naye mugume kuba mpangudde. Yokaana 16. Yokaana 16 olunyiriri lwa 3 kwe tuba tutandikira. Kaakano tumanyi ng'omanyi byonna, so teweetaaga muntu yenna okukubuuza. Kyetuva tukkiriza nga wava eri Katonda. Yesu n'addamu nti, kaakano mukkiriza? 32 agamba atya nti laba ekiseera kijja era kituuse, mmwe munasaasaanira buli muntu mu bibye. Ekiseera kijja era kituuse, mwe munasaasaanira buli muntu mu bibye. Munandeka nze nzekka, so si nzekka, kubanga Kitange ali wamu nange. Abagamba, wuliriza ebigambo bino, abagamba nti ekiseera kijja era kituuse, mwe munasaasaanira. Wangi agamba buli muntu mu bibye, nga mugenda kusaasaana, buli omu adde mu bibye. Ayali avuba addeyo, ayali akola bino asoloza omusolo addeyo asoloza emisolo. Kristo abagamba nti mundeke nze, kugamba akadde kagenda kutuuka, mudduke munveeko, mundeke nze, so si nze nzekka, kubanga Kitange ali wamu nange. Kristo ategedde obulumi obuli mu bantu bano baali nabo baweereza nabo. Abannyonnyola alina ekifaananyi ky'abalaga. Akkirira wansi w'ensinga okwagala, Yokaana 16:33 agamba ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku, wangi, naye mugume, nze mpangudde ensi. Katukomewo neyo oluzungu. Agambye ki? Yokaana 16, John 16:33 kutusinga okwagala. I have told you these things so that in me you may have peace. In the world you have tribulations. Wanji, listen to this. In the world you have tribulations. Tribulations. In the world you have tribulations.
and distress and suffering, but be courageous. I have overcome the world. Mugume, ensi erimu ennaku. Gamba munno nti ensi erimu ennaku. Yogera weyogereko gwe, gamba gwe gundi ayogera ampuliriza, weyogereko munda mu kugambe nti nze nancha nze njogera nancha ensi eno erimu ennaku nyingi. Trouble, tribulation. Ensi erimu amatovu, ensi erimu amaggwa. Katonda yatega ensi n'agiteekamu amaggwa. Tribulation. Bible kyeva esomesa nti ebibonyobonyo by'omutuukirivu bye bingi, naye Mukama akola atya? Mukama yibazibwe nnyo. Amina. Abagamba nti mu nsi mujudde ennaku, mu nsi mujudde amaziga, naye mugume kubanga nze mpangudde. Nkoze ntya? Nze mpangudde. Mwe mugume. Katonda teyateeka matovu maggwa mu lusuku, nedda. Yateeka mu nsi. Lwaki? Yali tasobola kuteeka mu Eden olw'ensonga akimanyi nti omuntu yali alina okuddayo. Njagala nkutegeeza ebintu bino, tugenda kuddayo ko mu Eden. Kati Katonda yali tasobola kuteeka maggwa mu Eden, yali alina okugateeka ku nsi. Lwaki? Omuntu asobole okudda maaso ga Katonda. Olw'ebizibu by'ensi eno, omuntu afuna oluwenda oludda maaso ga Katonda. Tuli ffenna. Bible esomesa mu Zabbuli 34 olunyula 19 nti ebibonoobono by'omutuukirivu bingi. Wangi? Ebibonoobono by'omutuukirivu bingi. Wangi? Bingi. Damutuulire. Ebibonoobono by'omutuukirivu bingi. Amaggwa. Naye Mukama amulokola mu byonna. Ebibonoobono by'omutuukirivu bye bingi, naye mu byonna Mukama amulokola. Njagala kujjukiza nti eno ensi gye tulimu tewali agenda kugyekweka. Tosobola kugyekweka. Oba oli luddawa, somewhere, somehow, waliwo woyita mu bulamu bw'ensi ne bukaluba. Waliwo woyita nga wakaluba. Waliwo wotuuka ng'otambula oyita Mukama. Mukama yibazibwe. Ng'otambula oyita Mukama. Mpiseewo ntya wano, neetaaga mpitewo. Eriggwa nga likuyitiriddeko, ng'owulira eriggwa ku mutima. Waliwo abaakumenya omutima, waliwo oli yakusuna, yakutega eriggwa, yakukwata bw'ati ewaluma nga tata. Okuva olwo omutima ne guyiika, nga tokyalina ngeri yonna gy'oyinza kukyeggyako, tosobola kukivaamu okuggyako ekintu kimu, kuddukira eri Mukama. Ekyo kye yakola, yabatega. Kankuwa ekyokulabirako kino, aleeta ekirwadde nga yalina eddagala. Tugambye tutya? Aleeta ekirwadde nga yalina eddagala lyakyo, ng'olina kuddukira wuwe. Matayo 21, 25, 26, 3. Matayo 11, 25, 26 paka kwa 3. Kristo ayogera atya? Ojja sangawo ebigambo bino nti
mujje gyendi. Come unto me mwenna abakooye era abazitoowereddwa. Nange nakola ntya? Nange nabawumuza. Tayita bantu batannaba kukoowa, ayita bakoowu, ayita abakooye, ayita abayise mu mbeera, ayita abanyigirizibwa. Lwaki? Kubanga ensi eno gye tulimu, Yokaana 16:30, nti eno ensi gye mulaba ejjudde ebizibu, tribulations, kunyigirizibwa. Buli wodda waliwo bulumi, buli wodda waliwo okukaaba, buli woyita osanga abakaaba, buli woyita osanga abanyigirizibwa. Baatubuliranga enjiri edda. Mwenna mujje mulokoke, Yesu abeetaaga, mwebale nnyo. Ne tujja ne tusembera ne tukkiriza Yesu. Twalina ebizibu byaffe, twalina emigugu gyaffe, ne tugireeta ewa Yesu. Tugenda okutuuka ewa Yesu, be batugamba eno gye muzze birungi, ebizibu byo byonna byerabire, eno gyozze wayitirivu obulungi. Naye bassebo, njagala okubategeeza, eryo lyali ddobo lye baakozesa okutuloba nti eno gye tuzze birungi, naye gye twajja ebintu, oh my God, ebintu entalo ziringa ntalo, olwana luno odda ku luno, ova ku luno odda ku luno. Ebintu si bwe twali tubirowooza, ebintu bikaluba bukalubi. Njogera naawe omulokole ampuliriza, ng'olina okwetikka omusalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ye akugamba mwangu nnyo, gusitule, mwangu nnyo. Gye twatuuka eno tulina kwetikka misalaba, kwetikka musalaba ku mugongo n'okungujja nagwo. Wangi kwetikka musalaba, gwetikka kutambula nagwo, kubanga ekyo kyokka kye kisobola okutuwewula ku migugu, kye kisobola okutuwewula okwetikka omusalaba gwa Mukama waffe, kye kituwewulako okuwona ebiwundu eby'omutima. Buli wookwata ebizito byo, buli wookwata ebizito, gwe akooye, ekyo kyokooye ligwa. Ye Katonda kyagala kisitulo kitege ku mugongo, ogende ewa Yesu omugambe, kiikino ekibadde kinnuma, ekibadde kinkaabya, nze gw'olaba kino kye kibadde kinsuna omutima, seebaka kubanga kino. Gw'olaba nze Mukama nina kino, nzize. Katonda yatega amaggwa mu nsi, gagenda kutega abantu babiri, wuliriza, gagenda kutega omulokole, gagenda kutega atali mulokole. Buli omu gamutega ng'ekiddukiro kiri kimu, Katonda. Anyige mitima suno nango nyige, kare nyove sinze nyo kama nyiga, abandi nyisabaywa sasewo wonyige, onyigwa mutima n'ebiwundu bibeewo kulindirira. Bayibuli esomesa mu Zabbuli 23, Zabbuli 23 olunyiriri, tutandike n'olwokusatu. Bayibuli esomesa nti, akomyawo emmeeme yange, anuŋŋamya mu makubo g'obutuukirivu lw'erinnya lye, era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna, kubanga gw'oli nange. Akola atya? Atambulira wansi w'ekisiikirize eky'olumbe. Gamba munno eryo liggwa, ate eriggwa lireeta ekiwundu, bwe lifumita bwe liti lireeta kiwundu. Naye atugambye atya? Agamba siritya kabi konna, kubanga oyo
ali nange siritya kabi konna kubanga ali nange. I shall fear no evil. Lwaki? Kubanga oli nange. Ekyo Katonda kyayagala, ekyo kyatunuulira nti bw'obanga oli mu kiwonvu eky'olumbe, oli mu kiwonvu eky'okufa, oli mu kiwonvu eky'amaziga, teekawo kyonna kye wandibadde oyagala okuteekawo. Kiwonvu kya bwavu, obwavu bwali bukulumyeko, obwavu buluma, obwavu bubi nnyo. Kati Katonda akutunuulira mu mbeera efaanaganako bwetyo, ekiwonvu eky'endwadde, endwadde eyo gy'olina ye akitunuulira, ng'akusuubira ekintu kimu, gwe kwogera ekigambo kino nti naye wadde byonna nga mbiyitamu siritya kabi konna kubanga gw'oli nange. Ekyo kyayagala kye kyamutezaawo amaggwa ku nsi, troubles ku nsi. Njagala kujjukiza si buli kunyigirizibwa kw'oyitamu nti sitaani. Waliwo w'oyita Katonda ng'ayagala oyitewo. Agambye atya? Wulira mbu waliwo w'oyita nga Katonda ayagala oyitewo, yagala gaana ng'ayagala oyitewo. Bw'omala oyitewo okubibwa omutima ye kennyini nga yagenda okugunyiga, ye kennyini nga yagenda okugunyiga. Katonda yekka yasobola okunyiga ekiwundu ekyo ekiri ku mutima, ye yekka, teri n'omu asobola kukinyiga. Mukama yebazibwe nnyo. Yeremiya, ekitabo kya Yeremiya n'olunyirika tulisome. Yeremiya 2, soma Jeremiah, the book of Jeremiah 20 and 18. Jeremiah verse 20, Jeremiah chapter 20 verse 18. Twogere ku luzungu katulutereke, nagenda mu bazungu tujja twogera. Yeremiya 2:18 tandika 17 kale. Kubanga teyanzita bwe nnali nkyali mu lubuto, bw'atyo mmange yandibadde entaana yange. Wuliriza, n'olubuto lwe lwandibadde lukulu ennaku zonna. 18 Naviira ki mu lubuto okulaba okutegana n'obuyinike? Wangi, naviira ki mu lubuto okulaba ennaku okutegana n'obuyinike, era n'okumala ennaku zange zonna mu nsonyi. Naviira ki mu lubuto? Nali nkutegeeza nga tutandika programu eno, nakugamba nti omwana omuto aleetebwa ku nsi, kyasooka okukola bamulanga n'aleekaana. Lwaki aleekaana? Kubanga azze mu nsi gy'atalabangako. Buli waatunula alaba maggwa, muleeta engalo okumwaniriza, musanyuka, naye alaba enjala ezirimu enjaba, alaba emitima, alaba abantu bonna. Kwegamba buli waatunula alaba gasodde, buli waatunula alaba ebintu tabitegeera. Eri gy'abadde walungi nnyo, teri bireekaana. Wano waatuuse alaba abantu tabategeera, byonna byalaba bipya.
n'abomulanga n'aleekaana. Awulira ensi gy'alimu ndala, awulira waliwo ebimusika, waliwo ebimufumita n'abomulanga. Wasookeraawo okulaba ennaku n'obuyinike. Nze naviira ki mu lubuto lwa maama wange okulaba ennaku n'okutegana? Lwaki nava mu lubuto lwa maama wange okulaba obuyinike? Yeremiya 2:18. Obuyinike, ennaku, obusaale, amaggwa amatovu ku nsi. Naye Katonda waffe mwesigwa, Katonda waffe mulungi, kubanga ye kennyini kyekiddukiro, kennyini kiddukiro. Yesu kennyini kiddukiro. Ye yekka yasobola okuwonya omutima ogwo. Waliwo omuntu ali eyo, wali owuliddeko omuntu n'agamba nze n'oliba oyagala otya olujja lwe siruluyitamu oyo n'awanda n'okuwanda eri. N'agamba nze kyeyankola, nze kyeyankola simanyi nakumanya oba ndi musonyiwa nze. Mukama yeebazibwe. Bayibuli esomesa mu kitabo ky'Engero 18, Engero 18 olunyiriri lwa 14. Bayibuli esomesa etya? Omwoyo gw'omuntu omumalirivu gumuwanirira mu bulwadde, naye omwoyo oguterebuse ani ayinza okugugumiikiriza? Omwoyo oguterebuse ani ayinza okugugumiikiriza? Ani oyo? Gwolowoozaani? Mukama yekka yasobola embeera efaanaganako bwetyo. Lwaki? Kubanga ye yennyini ye yagasuula ku nsi. Yes, ye yagasuula, sitakyogera. Ye yagasuula ku nsi, mwe gabafumite gabatunge asobole okweddiza ekitiibwa. Bayibuli esomesa ey'Oluzungu, Proverbs 18:14. The spirit of a man sustains him in sickness, but as for a broken spirit, who can bear it? Ani? Omutima gw'omuntu nga gulwadde, nga gumenyese, spirit ye ng'ekutuse, ng'eweddewo, ani ayinza okugumiikiriza embeera efaanaganako bwetyo? Ani ayinza okuwonya omuntu oyo omutima gwe nga gumenyese? Bassebo ne bannyabo, Katonda yekka yasobola. Eriggwa nga likutunze liti, eriggwa nga likuyiseemu, Katonda yekka yasobola okuwonya omutima ogumenyese. Ye yekka yasobola, kubanga kiri kikwatagana na muntu wa munda, awo waviirayo ku muntu w'omunda, awo waviirayo n'asooka ajja n'akukolako ka panel beating singa oba omwewadde n'omugamba kino kinsusseeko, kino sijja kukisobola, Mukama ntaasa, kino nno nze kimpitiriddeko, kino sijja kukisobola, ate waliwo kino, jangu ntaase, Mukama waliwo kino, jangu. Ekyo kyayagala
ayagala mutuule mwogere, ayagala mutuule muteese, omugambe waliwo kino, wano wannuma, ate wano ne wano wannuma, laba wano wanyiga, kino kinyiga, kino kinuma, kino ate waliwo kino. Mukama yebazibwe, kubanga ye yekka yasobola okutusangula amaziga, ye yekka yatuggyako ennaku ku mutima. Bayibuli esomesa mu Kubikulirwa 21 olunyiri lwa 4 nti he will wipe away our tears, he will wipe away each tears, he will wipe away. Mukama yebazibwe, amaaso gaffe ajja gasangulako amaziga, ng'okufa tewakyali. Death shall be no more. Kubikulirwa 21 olunyiri lw'okuna, kubanga omutima ogwo bwe guba gulwadde, ye yekka yasobola okuguwonya, ye yekka yasobola okugusumulula, kubanga akwata eby'omunda eby'omutima ate era byatunuulira. Kama yibazibwe nnyo, ye yekka yasobola. Bayibuli esomesa mu Peter ekisooka 2:24 agamba nti emigo egyamukubwa, ebiwundu bye. Tusomeyo kanonye Peter olunya olusooka, Peter ekisooka, tugenda kumaliriza na luno tumale tusabe. Peter ekisooka 2, ekitabo kya Peter ekisooka 2, 1 Peter 2:24. Bayibuli esomesa nti ye yennyini yeetikka ebibi byaffe mu mubiri gwe ku muti, ffe nga tumaze okufa ku bibi, tulyoke tubeere nga abalamu eri obutuukirivu. Okukubibwa kw'oyo kwe kwabawonya. Wangi? Okukubibwa kw'oyo njagala kufuna version ey'oluzungu wano. 1 Peter 2:24. 1 Peter 2:24. Ale yampuliriza oli ku Just Gospel Media Uganda, otusinzidde okuweereza n'omuweerezaawo Nicholas. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live righteousness. Ati wano kyembadde nsinga okwagala. By his wounds you have been healed. Ebiwundu bye, by his wounds. Kyembadde nsinga okwagala. By his wounds you have been healed. Kristo ebiwundu bye, emiggo egyamukubibwa, ffe tuwone. Nze naawe tuwone. Tuwona ki? Tuwona gana amaggwa, tuwona bino ebiwundu eby'omutima, biwona. Kasita okola ekintu kimu, kasita oddukira eriye, kuba ye agamba mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Kati kasita omukkiriza, mwattu ekiwundu ekyo kigenda, kubanga Katonda kyayagala, ayagala kigende. Ye nkutegeeza nti yakitega
yakitega bw'ati ng'anoonya wakukwatira, anoonya wakulindira odde gy'ali. Lwaki tetumaliriza naku lwaleero? Kitange omulungi omwesigwa, ndeeta abantu bano mu mikono gyo gw'ayinza byonna. Nga waliwo omuntu oyo akaaba amaziga, akulukusa amaziga ekiro n'akaaba olw'embeera gy'ayitamu, Mukama, waliwo ebintu ebimu ebijja nga gwe abireeta, Mukama. Ye ndaba Bayibuli, Saara wali wamuggalira olubuto, eryo liggwa lyali ku mutima. Penina yalinga akaaba nga wamuggalira olubuto ssebo, nga tazaala, nga mujjawe amukudaalira. Eri kabona bwe bagenda okuwaayo saddaaka, amutwalirayo saddaaka za mirundi 2. Mukama, eryo lyali liggwa ng'obulamu buggwawo obw'abantu abo. Waliwo ali eyo ng'alina effumu ng'alikooye, liri ku mutima, limuyuzizza, limuyiseemu. Akukaabirira, wulira okusaba kw'omukyalo oyo, wulira okusaba kw'omwami oyo akwetaaga. Gwe wekka asobola okuzza obujja emmeeme ye, gwe wekka asobola okuzza omutima gwe. Nkwebaza kubanga okikola mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Badde muwuliriza mulungi, wandyagadde okusabako ffenna, tugenda kusaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Lwaki tonzikiriza ne mmaliriza wano, obudde bwe bampadde buweddeko. Mukama akunkumire. Bye bye.